batukirize tube muno kukanya ize ne Bebe Cool oba tiimu ye tutuule tuwogere tuwadde weeks 2 ekyo bwe kinaagaana then tukome wano babawo olukisa ba investigating accounts zange. Yes. Ye oyina mu bantu be boyogeddeko naye nti lwaki tasobodde kubanga alabikako kuba nti ye muwawaabi. Simanyi lwaki at this rate simanyi oba yawa. I think omusango kati yagutwala ku police. Omusango guli ku police agamba police investigating account yaffe eya YouTube mukitegede eya Comedy Store. So yensonga lwaki yetasobola kubeera kuba kati police yeri okusaba kooti olukisa bajikirize investigating accounts zaffe kuba yo nga police batayina lukisa lwa investigating accounts zaffe. So kati ye bwe yawaaba omusango ku police kati police yeri okusaba olukisa wano simanyi mukitegede. Muyise twende mu kooti ne bagamba nti Alex Muhangi nsuuzu Uganda kijja kitaate kwekisubira kubanga Bebe Cool basizali. Kati eyensonga ejja bwetyo nti Bebe Cool yaloopa ku police ayagala gufuuke a criminal offense omusango gufuuke criminal. So kati state akulira omusango ogwo aguliko gye yawandikidde kooti yalese omusango asaba court emwe court order okukola ki okujja ku investigating accounts zaffe ndoza kiri clear. Ngeza kugulawo wano YouTube njagala balage kuba abantu abasinga tebakitegeera nti how can someone upload oluyimba lwa Bebe Cool oba gundi ya Bebe Cool. So eno account yaffe simanyi oba sobola ogiraba mugiraba. Internet alabika mutono. Okay. Kanonye wano video ya Bebe Cool. Waliwo ngeno video ya Bebe Cool. Ngabwe mukiwulidde tusabye kooti omukulu Alex Muhangi bwe yatuukiridde yatugambye ntagala ntalo. Tagala kulwana na Bebe Cool omuntu gwatwalanga mukwano gwe era muganda we. Munywani we nfanfe. Tagala kulwana na Bebe Cool. Alex yatusabye tutegeeze kooti nti emuwa omukisa okuteeseganya ne Bebe Cool ng'ensonga zino tezinagenda maaso. Batuule bagezeeko okulikonsayiringa kuba ba mukwano bagende maaso nga batambuza business entertainment industry. Kooti ekkiriza okusaba kwa Alex Muhangi neeragira nti omuwaabi n'omwawaabirwa Muhangi ne Bebe Cool baweereddwa weeks 2 okuteeseganya. Bwe baba n'abakkirizaganyizza tukomyewo report mu kooti oluvannyuma lw'ezo weeks 2. Bwe banaaba tebakkirizaganyizza kitegeeza Alex aba ayolekedde eruzira. Bw'omulaba oyinza okulowooza nti kino kyakoze okusaba kooti okuteeseganya ne Bebe Cool bunafu. Saagala mu buyite bunafu. Naye kwagala mirembe kunoonya mirembe. N'olwekyo tusuubira nti Bebe Cool tagenda ku misunderstandinga okusaba kwa Alex okutuula naye nti era bw'anaaba alemezaamu omuliro n'asalwa ensonga zino azitwale maaso tuli beetegefu okumwaŋŋanga ng'amateeka bwe galagira.